Madina. Nze yalinze. Yegwe. Katonda wange. Kiki. Yenze. Nze mundagira bali mukazi mukulu. Ono Madina. Ye yalinze. Madina kuwakula. Nakula. Nokula? Ne nakula. Nobira ati oli mukazi. Ndi mukazi. Bannange Katonda wange. Kuwakula. Nakula. Bannange Katonda wange. Ngasanyuse kubalaba. Eradde. Abantu. Muli mutya. Muli mutya. Bro. Oyale bete ata vudeyo ngula muze akade tuli mukuwo tugenda kawina bategula ojja wa tubadde mu trading center Uganda bangi. Singo je tikide. Kaboko wenzalwa ntuse kati gina kutambula ngenda akakulaba oba wakaje bali oba bashanzijukira simanyi ntuse okubeyanjulira obuto nayenga olwede mazo okutuuka ku kyalo Kaboko kwe nakulira kati ngena genda waka kubalabako kubanyuma lubanga ndudde nno kati emyaka giweze bannayo emeka siri mwena kwetaano I think giwera ndudde nayenga kati nzize kubalabako tunyumyemu kubanga nzize kusonyiwa nange mberenyeze bye nabakola kubanga nakyuka kati nina okutandikira ku bantu bange okubuulira enjiri kuba nabo njagala balokoke saagala basigaire mabegamba nyumirweko nzekka weyave n'omuli musiraamu kati ozza oli mulokole ya olowooza banakwaniriza ekyo kyekibuuzo naye ng'ekikulu mu byonna ngenda kutuukiriza omulimu ogwange
ekisigadde nkibalekere nze nga ntuukiriza kyenteekeddwa okukola kubanga ngina okubuulira munange enjiri naye saayagadde kusooka kuwaba ebweru mmere bakute ng'abanga ab'omu nnyumba ate ebbenjala ebaluma so bwekityo kati nteeseteesa kubanga ntandika okutambula n'ebintu ab'eŋŋanda tweri kumu era nga kati ŋŋenda kuba mbagabanya buli omu kyasobola kyaba akwatako n'emirirwano gyaffe nagyo egitusemberedde ennyo okumpi naye bukyayo tubawaka katimu tetusobodde okufunawo so mu mbeera eyo anaaba tubafunye nga tubongeza abatulaba abalungi amaka Nadia ge yakulira mu gaago ndowooza mugalaba nze muzzukulu we ogwo wafunanga nkyali bebi muto kati onerabidde amangu ago awo otuuse mukadde wange badde lebase bannange tonzijukiramu yadde wano mbaga wano embaga wali nze muwala wa Noowa Katonda wange nze Naakiya aliwa bannange muwala wa Noowa omukulu Naakiya tomanyi sebere bannange nzu aliwa kyogaja tokyanzijukira yereka naawe abaana bo beerabira bwotyo Noowa ye gwojjukira kati Noowa bannange mbulira bannange mbulira bannange Noowa omumanyi nze muwala we tokyalaba bannange batendebase bannange naye kajjajja okuva wawalimye n'okunaaba ebigere tuwabina asinaba kunaaba jjajja naawe essaawa ziyise owange ngasabye bannange naye ng'onsanyukira nze gwetategedde nakutegeera kati ngenda kukola nti onzijukire kati nkolinze bannange nange simanyi Katonda wange nze nali mpitibwa Madiina nemala nenejjako eri erinnya nga siryagala Madiina owa Noowa bannange kyani kyekibadde nkugamba Katonda wange ngasanyuse bannange naye kati jjajja ggwe yankuza ate otuuse n'okubanga tokyanzijukira kati kiki ekyabaawo obadde tewange nze mbadde nze kulabako nentuukayo eri ewakaawo tokyabeerayo ennyumba yazika ndaba muddo nentuukako watata abudu ne baŋŋamba oli nawatabukenya kati oli wano wekka ali aliddawo bannange sitegereddemu eŋŋama tobamwebange kati ontegedde tonaba bannange nsanyusa okubalaba Katonda wange bannange badde nebasenga ngampulira bubi nnyo bannange ngansanyusa abantu jjajja nkwasiza ennaku okubanga kati tokyasobola kutujjukira amazima kati aneti y'omujjukira aneti omujjukira n'amina nze gwe weerabira bannange kiki nange sitegere gwe onaani nze gwe oyagala oyigiriza eddagala lyo jjajja naawe leka nze gwe oyagala otendeka eddagala lyo mbeere nga ndiyiga ndikole neera tokyabijjukire byo byonna Katonda wange bannange sekimanyi bannange gwe n'ogamba tujjajja bannange lwaki olemedde era okunzijukira tebagambe nti nkwesibako toli jjajja wange nedda bannange mbulira
kati ojjukira nti bwe mba nkula oŋŋamba olina okuba ng'ontendeka eddagala lyo ery'obusawo walinga okyajjanjaba abalwadde nti oyagala mbeera omusika byonna mbiyige ebyo byonna wabyerabira dda buli obudagala bwatuwanga okwesiga mu buzigo nabwo tokyabujjukira iyo ate bukana akati k'okusenya kumanyi bannange nedda katonda wange gwe ani akuzaala nuwa ono mutabaniwo wano yafiira nze munne wa Asani ne Gaddafi bannange katonda wange gwe mwana gwe wangi jajja nga sikubola bulungi eno yoleke tokyanzijukidde kati ndooze engeri gye ndudde okulaba kati ndooza waneerabira gwe nozza wano wagunge emmanga kakati gwe obaddewa nze nva Kampala mbadde nze nkulabeko nkweteddekayo kasukaali onyweko katonda wange gundi omulabyeko olwo gundi banange sitegera totegeera banange mbadde njala kwetera ku balwadde obayonogereyo ku ddagala obanaaze ku kyogo waliwo abaagala enzaalo nga baŋŋambye nzigendawo bookyaliyo munnange bwe mmala okulabako nzireyo mbaleete obaleese n'emmanga anti wokkiriza mbaleete otandika obbakolako bino ebyobajjanjaba eno wagunge banange ani lwaki banange sisi mwana wange baba anji yajja katonda wange ate ono omwana yaani olaba katinze olaba olemedde okutegeera nzi kati oli gw'onajjukira onaani jjajja kati mbadde nze kugira kwatuza bulokozi naye kati engeri gy'oli nti nze kennyini tonzijukira ne bye nagamba era tojja bisobola akati naali bw'obanga tojjukira mutabani wo Nuuwa muwala gwe yaleka n'omukuza nga mwaka gumu kitundu nga tokyanzijukira kati awo jjajja munaye nange kakati ono gundi ani Madiina nze yali nze yegwe katonda wange kiki yenze nze munagira badde mukazi mukulu oze naani n'abantu baabo tobalaba abo bendeesa nange bannange kati ontegedde ate onaani abo bakwano bange bannange twali tuzze kubuuzaako jjajja kakati Madiina gwe Madiina yegwe n'ogamba kizi sikaali yajja mulese eri ewuwo mbadde muleese ne muteeka eri ewatata Abudu kakati omulabyewa waali mulese wali watata Abudu waali katonda wange bannange katonda wange munnange tolabaddawo katonda wange bannange sikirabanga baana bange gwe baana bange anji jajja ono Madiina ye yali nze Madiina guwakula nakula n'okula neyi nakula dda n'obiira ati oli mukazi ndi mukazi bannange katonda wange n'ogamba nti ono jjajja nzireyo mulabeko munnange nga tannaba kuva mu bulamu bwansi amazima katonda wange bannange ate ono yaali abo bakwano bange nze ndi mukwano gwe badde bamperekeddeko nzije nkulabeko kati nengamba jjajja nga mbadde nzizo nkugambe nti naye wonna we nakusobya omanyi nalokoka nze ndi mulokole nga wakola bulungi ekitiibwa kiddire Yesu bannange naawe mbadde nze kulokola nti Madiina bazima yenze n'ogamba nti ono Madiina guwakula nakula bannange katonda wange nga nsanyuse okubalaba eraddemu abange muli mutya tuli bulungi jjajja muli mutya tuli bulungi
Katonda waki. Jajja munaye onsonyiwe ebyo twayitamu nange nabasonyiwa kati manyi we nalokoka kati ngenda netondera bennasobya nange ate nembasonyiwa. Tubeddiini etulagira kusonyiwa. Hari Madina. Wanji. Nga bwe twaliranga emmaga. Ng'olyabo otyo. N'otulaba otyo. Eyadde jajja. Yajja kubuuza. Eyadde jajja. Eyadde jajja. Bannange muli mutya. Yajja nkubuuzizzaako. Mwasula bubi. Musula bubi. Yasula bubi nnyo. Naye kati ngenda tandika okusabira. Mazima. Ogenda kuwona ogenda kubeera bulungi. Bannange. Kuli otya. Nze ndi bulungi. Sebo. Nasenga Yesu. Kuli otya bukuli. Bulungi jajja. Bannange. Eyadde jajja. Kuli otya. Bulungi jajja. Muli mutya. Bulungi jajja. Bannange. Ndi bwentyo. Nalwala nnyo. Nendwala n'amasaza kona. Bannange. Katonda wange. Jajja kati olowooza sikubuuzizzaako ogamba. Mbadde nze kubuuzaako byenkwetedde embirese wa taata Abudu. Ojja kuba bikuwanga mpola. Naye tolabika bubi. Lwakuba jasiwa kuba tonabye bunaabi bigere naye ngo. Sinaba kudda. Nadde kuba. Bannange. N'ogamba otya. Nti nzije mbalabeko tusonyiwagane tuddemu tubeere bulungi. Tebakugambye nti watereera. Natereera. Bannange Katonda wange. Bannange. Nalwala nnyo. Nalwala nnyo. Obulwadde bugulako buzita. Naye kati watuzeera. Kati mbadde siri bubi. Mbeera bala Madina. Nali erinnya nze nantere nalikyusa kuva wala nenfuuka Nahiya Munyenye. Nze Munyenye yaka eyagenda okuzuukusa eyo naye yake kati nze gwolaba wano. Oli wakwaka. Bannange. Kiki. Kyekyo mbadde nze kubuuza. Bannange nga nsanyuse okubalaba badde. Katonda wange. Jajja kale nkubuuzizzaako nkusabira Mukama kukuuma kuwa obulamu obulungi era nga ngenda tandika okubeera nga bujja omusaala era mwoli ensonga lwaki Katonda akyakukuumira nga okyali mulamu nga tulina okuddamu okusinkana ebbanga lino lyonna eddene. Nze mukasi alina buzibu nammwe obusungu bwe nabalinako nze kati Mukama namugamba. Nze nedda nzega. Nawe wabivaako. Byonna ebyokuloga tokyabirolu. Sina byonna leka. Bannange. Katonda wange. Yajja nkubuuzizzaako nja kuba nkomawo kati sigina kuddamu kulwawo njabanga nkomawo nkubuuzeeko. Kati olagawo. Nzirayo waka omwana namulese ku mulirwano. Omulesewa. Omwana wa neighbor ku mulirwano. Eno. Eri ewaka. Bannange muli mutya. Jajja tuli bulungi. Nze munnange Katonda wange bannange. Bannange. Ngambe yajja wange yankuza. Bannange. Ate kufanzireyo buzikuziika. Bannange. Kanzireyo ng'akyali mulamu. Nkubuuzeeko nga. Tugamba tumunange tebakutwala. Wabimanya? Munnange sikumanyi nga simanyi nti bakutwala oli eyo. Baali bantwala ne baagala okunzitirayo nawe. N'ogamba otya? Nenziruka nze tomanyi nziruka nenkomawo. Bannange Katonda wange. Jajja nkubuuzizzaako Katonda wange nobeerawo. Nkuleeteddeyo obuntuntu obutonotono. Munnange obw'okukozesa. Amina. Kakati ogenda waabwe. Kati kanzikirireko eyo watata wange wansi. Kati nze nja kukomawo nkubuuzengako. Tuli Kyotera district era nga essaawa eno tutuuse we bazaala Nahiya Munyenye eyaka. We tuli mu maka ga kitaawe yennyini we tuli onaku olwaleero. Twabagamba nti we twogera n'omuntu ffe tetusuubira nti mubaamu ebyokulimba byonna. Twogera naye n'atuwa by'atuwa nate ne tusituka ne tutuukira ddala okwongera okulaba ddala ekituufu kyeki. Bangi mubadde mugamba nti omuwala oyo byayogera byonna alabika azannya firimu.
alabika alimba naye kati onaku olwaleero ndowooza olaba tuli kyotera kabwoko simanyi lwaki ekigambo kintawaanya okubanga njogera naye nga we tuli mu maka ge bamuzaala tugenda kuwayaamu naye kubanga tuyise naye ayongere okubanga atubuulira naye ayongere okubanga atubuulira nyinza okubanga njogedde wakyamu we tuli we waka ddala yanze wano wenzaalibwa era ge maka ga kitange ge yaleka yali azimba ye teyasobola kuyingira wakubadde ennyumba yagwako kuba erudde yafa mu 1999 kati paka guno omwaka okubanga ekyaliwo kati yagwako ninga yeenonze tatange Nuwa nsamba nzaira ddala wano weewuwe ddala. Yes. 99 wali mu kibiina ki? Nali mpifo. Wali mpifo. Okay. Weewaawo. So wano we bakuzaala okutwaliza wamu. So naku olwaleero kati baani ababeerawo baani be tubadde tuzze okulaba wano? Kati waliwo muto wange abeerawo bamita Mike yasooka okuva mu Busiraamu. So kati saabakubidde nga nzija mbaguddeko buguye ensonga lwaki sobodde mufuna nga yatambudde dda kuba badde talina appointment yonna nange. Naye ng'okutwaliza wamu wano we wammwe wano we bakuzaala wennyini wano era nze we banze mu kyalo kale we natandika otabukamu n'abe waffe kati muto wange yenge gye yali asazeewo okubeera wano nga bwenzija eri gye mbasooso balaga situuka nga nsala busazi n'enzija wano ne neebaka bwe mba njagala ennaku ze mmaze n'enzirayo nga eri sikyagenda. Muganda w'oyo ye yakyuka lwaki era bwe yakyuka yadda mu ddiini ki? Kati ye obukodyo yakulira ku Bukatuliki kati yakula embeera zeeyo zonna zakozesa kati yagenda okujja eno mu by'Abasiraamu nga tategeerako wadde naki kati n'asalawo yekuumira eyo gye yakulira nga ebyo byategeera era n'abeera ddala mu mbeera eyo. Omaze ebbanga ki nga tojja wano kubanga bw'ŋŋamba nti wano we wammwe ddala y'ensibuko omaze ebbanga ki nga totuukawo? Kati wano nga wendi nteeka okuba nga kale empisa emyaka obanga 2 gisobola owera naye kati eri waggulu oyo gireka gibadde mu 4-5 ya bwe nsuubira. Oli ludda kale badde nzeeko waka nga manyi naakusanga mbadde saggambye kuba nange saabadde saabyetegekedde nnyo kiri awo naye bwe ngize ne ŋŋamba lwaki tetuyiterayo ddala lumu. Kale o neighbor onaba okomyewo oyitirawo banaaba bakulaba. Kale ffe tuzzeewo naye kati tetusanzeewo muntu katugende naffe mbadde nnyambuseeko eri kulaba ku bajjajja luseewo tata Abudu mbalabyeko tata Bukenya gwe sirabye Bukenya gwe sirabye mpiseewo nange nkusaaliddwa. Kale tunaaba tudda mu lusuku tutememu ki tujjemu ettooke lisinga okuba eddene oba enkoko ze ndaba wano ze tuba tuyoola. Kale nkusaaliddwa naye nja kukomawo mangu. Kale bambi bye. Weewaawo nahia oli yandyagadde okumanya muli bameka oyo Mike gweyogera naye ye mukulu wo ye mutowo? Omwana ye muto tuli bana naye nga waliwo omwana yafanga muto twalibadde 5 naye kati yafanga muto naye kati ffe abaliwo tuli bana ye muto kati oyo asembayo. So kiki oyagala okubuulira bannayuganda olunaku olwaleero? Kati bannayuganda nayagadde bammanyi bategere omuntu gwe bakolagana naye obuvo bwe n'obuddo kubanza omuntu we mulaba era n'abaala bangi abayagala nga bambi okulaba ewaffe ne batafuna mukisa naye kati bagufunye bakolagana n'omuntu gwe bategeera ddala obulungi. So kati ebintu by'okulinda omwale kufa oba oli awo abantu kuba woofa oba tokyesalirawo bamala ne bakuleeta nga tokyalina kyakusalawo era ne bakuddako ne bakugeya naye nga gwe weefiiridde dda
kati we baba bakugeya wekibanga kyetagisa bageyenga nange wendi mbibulireko. Yes, like kati twalinako omwana ono tubadde tukusabirako obuyambi bwe twakuteewaabwe byabanyizizza nnyo. Kati mu mbeera ebange eraga nti bali bubi kati ate yalabeko ewaffe ffe tuli bubi nnyo n'okubakola ki n'okubasinga, naye ekyo si kyekikulu. Ewammwe oba kasiisira oba temulina nju nga musula mu muti era wasigala ewammwe banjala kujjawo kiri ekifaananyi ekyokusigaza embiibi ku mutima kuba nze nakyuka ne neetukuza. Kati nga nina okwetondera abantu be nayisa obubi ate nabo mbagambe bansonyiwe we nabayisiza ki. Kati ngatengezeeko n'okulaba nti bambi nabo balokola ninga omanya ekyobulokozi tekiba kyakukaka ate omuntu sikola ow'omugambye nti waba kikolera omuntu omugamba ekiseera kye we kiba kituusa alokoka webanga talimu abo abalirokoka oba okyejjeeko nti omukoze eki obeddeko naawe kyomubulira ku bulungi bwekyo kyewasalawo. So embeera eyo yendetedde okwagala abantu bamanyire ddala omuntu akolegene naye nga ntegeera. Katono nnyo bwe ekituufu bw'ogambye nti omuwala oli gwe twayogeddeko nga owakatambi kuba kati bamutegeera katambi. Nawuliriza kugamu ku maloboozi ge naye nga mpulira bombi bayomba buyombi, Nakato ayomba buyombi ate ne Babirye nga naye ayomba buyombi. Kino kiyinza kuba nga kiva ku kikubanga nawulidde Babirye ayombera kifaananyi. Nakato ye simanyi lwaki ayomba. Gwe kiki oyinza okwogera kubanga bye bakuvumye tebyabadde bitini? Kale ate munaye ekinneewuunyisa omwana Nakato oyo mu byonna bye yakoze wakubadde tanalikodinga mu inbox yange nikanda bayinza oba wetwogerera nga yalikodinze naye awandiise nangamba mbu musonyiwe. Kati omusonyiwe ki? Ebyo mbu bye yakoze mbu tumusonyiwe oba ki ekyabaddewo nga sitaani bwakozesa abantu. Naye nga ngambye nti sole nze siri mubi era sibangako wabula Katonda yasinga okumanya. Siri mubi era sibangako mubi wabula Katonda yasinga okumanya era naawe nze manyi luliba olwo olimanya amazima gange. God bless you. Sorry, sisi, I have no problem. Easy, anytime I come back. Give me one time, okay, sisi? I want to talk to you, mukwano. I'm very, very sorry, mukwano. My sisi nahia. Oye Nakato. Ate Babirye kubanga bwoyogera bwotyo nalabye audio za Babirye nga sinyangu. Kati Babirye yanyize kaleerwa kuteekayo kifaananyi kye. Ayinza okuba omutuufu era nze nsigala mwetondera nti ansonyiwe naye singa sibe babindeetedde ne mulongo munne nabadde sirina kifaananyi kye kyenkyagaza naye olwokuba nti balongo nze nayagadde kulaga nti abantu abo baki kyo kyokka naye nnyabo gy'oli nze nkwetondedde onsonyiwe olw'okukozesa ekifaananyi. In fact wayagadde kulaga nti abooluganda lwa Nakato bazuuse. Exactly. Naddengezako kulaga ba Luganda. Naye bambi ne kimuyisa obi nnyo kati engeri ebivumo bye byaddemu okuwemula. Sisaba biteka kuki kubanga ekyo si kye nazze sizze kutunda buwemu nze kulongoosa bawemula ate baveeyo eyo kuba nange nalingizeeko okuwemula kati ate sisobola kuddamu eyo bye navaamu. Naye Babirye onvumye n'ongamba nti Dubai mbu oba gye muli yonna mbu wagendayo baaki wakiyise bamafiya yakiyise ati bapambanyi ina bwakyogera ekintu kye bafayita. Yes, mbweyo nali sobola kusobolayo mbunze saali fayita kati bo bafayita era yebalina okukola ki era nomponi nga mbuwonaakomawo olina okunnoonya nina okusasulira kye nakoze nkusawubiza nga nkugamba tojja kunnoonya nze gwe okomawo mbuwira bubuuzi weyagala kunsanga oba gwe nnyini oba otuma bantu nja kubuwira wendi ejja kuba kyaki wojja okukolera kyonna bweyagala okole era nja kuba nkulindiridde. So bino byembalaga mbadde njagezaako balaga bujulizi bwange kuggwaayo kubanze Katonda ekyo kye yantuma okukola ate engeri gyendi nti kale nakkiriza kati Katonda yankozesa sikyalina kyeŋŋaanira nga ŋŋambye kikole kati ndi mu kuwa bujulizi bwange era kati kuno kwe tugenda okuzimbira emboozi y'abasawo Abaganda bwe tugiwunzika n'emmalayo abafere ba pasita abeerimbika mu balungi okwonoona eddiini y'obulokole nsuubira mujja kusigala nkuddamu kundaba nga Mukama alinako obubaka bwansizza nga nkomyewo okubulangirira. Weewaawo yenna oyo gwe tubadde naye ndowooza omuwulidde ewaka mpulidde jjajja
omugamba linnya lya Madiina ate era naye bw'ogambye Madiina ne mpulira nga jjajja asise ekifaananyi yadde nga akuliridde ne muwulidde nga bw'ogambye Madiina Madiina owaani owannuuwa ne mpulira nga ddala awulidde. Ki kyoyogera ku famire yo byonna kubanga tubaddeyo taata tumulabye senga tumulabye ate ne jjajja tusobodde okubanga naye tumulaba wonna ng'owumbawumba ki kyoyogera ku famire yo kubanga ekkiriza nti bw'wabanga waliwo ebyasoba ddala musonyiiganye. Kati okutandikira ku linnya bwe nazaalibwa natuumibwa amannya ga Madiina n'amatovu ge gantuumwa nga omuntu azaaliddwa. Kati ewaffe muno mu kika tulinamu enkola ey'okukyusa amannya w'oba oyagadde era nakyogerako nga ntandika ffe tebakirinaako buzibu. Kati okuba nze nali omu ku abo malayika Katonda gwe yasindikira erinnya eryo erya Munyenye kati nalina okweggyako erimu nga tewe erirala naye we natuuka ekika ne nkivaamu kati n'eri ekika nalyo nga terikyangasa so gonna ne ngasuula. Kubanga ki kwe wejjira amannya erya Madiina n'amatovu? Nagejjirako nga nnyingidde S1 primary nagakozesa naye we nayingira secondary saddamu kugoogerako. So kati nganze omuntu mpulira ndi musanyufu kubanga ekisinga okunsanyusa buli step kwentuuka mu bujulizi bwange nkiraba nti Katonda naye mba musanyusizza kuba omulimu gwe yantuma nze ngukoze bulungi sekiiranyiza sitidde kuswala nze nagumye enswale bwabanga Katonda kyayagala nze manyi bangi abanfanana ate mwe nagiridde nga Yesu Kristo yagiri afa abonoonyi kati nange nagiridde mu abanfanana olabanga ali mu buswavu kati ate gwe nagiridde toswala toleberayo kyonna ekyetaagisa Mukama ngambye kikolera bila kunzo obuvumu bwenkozesezza bangi bampisembo ndi malaya nvayo nti ate nenjogera wa malaya bwange kumpewo ekintu ekyo bambi kiswaliza ddala togamba nti bangi babirye yavuddeyo n'akikuvuma. Babirye yanvumye nti ndi malaya ate nenkyejjayo nenkyogera ku mpewo munnange ekintu ekyo nakikolako ate nenkyogera naye nno kankubwire we nakikolera saalinze ate bangi abatasobola kuvaayo ng'olunaku lumu muwala asobola okwebaka n'abasajja nga bana ate yanaatawuliramu n'abasajja bwe batyo waliwo omuzimu gwe bayita ogwakawulula gusobola okukwambala nga buli budde gukwetera ekyooyooyo oba oli awo mu ngeri omu eba endala. Kati bwe nvaayo nenkyogera mba nina omulala gwe nnyambye naye ogambe nembeera seri kunze nzekka bw'abanga oyo yalokoka Mukama n'amukkiriza nange kangende mwegatte kajja kukola ki kunnyaniriza. So nkola buweereza bwa Mukama era nze bwe ndimu saatidde muntu yenna kugamba banangamba batya banandaba batya sikyayina kuswala mu bantu era kati nze omuntu nonteraawo visa ya America nonteraawo Yesu nongalondako era nondako Yesu nonzyako ebyange byonna nonyambula nondeka bukunya buli kimu n'otwala ne Yesu nga yawo nongamba otondako kiragamba kanondeko Yesu. So kati kyangamba okukola era nze nkola bukozi ndi musanyufu olwa famire yange okuba nti ekifaananyi kyenzigiddemu wakubadde nasuze mu kyaki nga nsaba twasuze tusaba naye ng'ensonga emu ebadde esinga okuba ennene nga nsaba Mukama asooka ayogere n'abantu bano nga sinaba kutuuka kubanga mbadde mbasuubira ekisooka obutannyaniriza kunsembeza obutogera nange obutakkiriza kamera obutabaako kwenyigiramu kwonna kwe bakola kubabuuza kibuuzo ne bakyanukula naye Mukama abikoze ne tusobola okufunamu okunyumya kuwansinganya ebigambo ate ne bandaga nti ebyedde ebyemabega nabo baabivaako nga nange bwe nabivaako nga omulya nti Katonda agamba bw'otasonyiwa naawe tolisonyiibwa nze mbadde nze kusonyiwa era nange nkole ki neetonde ate bakikoze nensangawo n'embeera ya ssenga wange oyo gwe mbadde suubira nakusanga oyo ye twasigala tukolagana naye nga kale wadde tetweraba naye nga ye asigala akubipinga akulondoola mu mbeera eyo so singa nga oyo mwagala nnyo kati ndi musanyufu mpulira at least I'm relieved right now and I'm so happy sebo naye webale nnyo okutambuza olugendo luno lwonna banaye bakameramaani mbasiimye Mukama nsaba abawemu omukisa. Okay weewaawo ye Nahiya ndowooza omulabye ebyo obubaka ba Nakato ne babiri obalekedde bubaka ki? Kati Nakato ne babiri mwe basista bange munsinga obugagga nze kye nazudde kuba we natuuse wammwe nalabye nga ate walungi nnyo okusinga ewaffe era ne kinyongera ate okunnyongera obuvumu n'ewaffe ndageyo nga nayo sitidde kubanga kati nemanya nti olaba mmwe nalabye nti munsinze kati n'ewaffe ndabanga ewaswaza naye ate waliyo ate oba bensingako ate nange kati ngamba bwe nti abantu bannange tuddemu empisa tudde eri Katonda buli wonyiiga n'osalawo mu kunyiiga
osalawo obubi n'oyogera ebintu bitateekeddwa kwogera. Nakato ne babiri wakyayinza okubaawo embeera Katonda lwaki yaleese ekyo twemanyi nga tukyayinza okusinkana mu kifo ekimu oba oli awo nga ffenna tetwetegese nti tulina osisinkanawo naye nga ffenna waliwo alina okuyamba munne naye kati ebigambo bye mwanvumye bw'abanga mwabivumye muntu atali mulokole bwe mumusanga takyabayambye naye nze mbasonyiye era n'abasonyiye. Yes. Waliwo abali ku mukutu ogwo abagamba nti bansindikira bagenda mu inbox zange ne bagamba nti oyo muwala gwokolako programs nti muyaye. Ekintu ekyo oyinza kyogerako ki? Kubanga simanyi obuyaye babulabirawa naye bagamba oyo muwala gwokolako program nahiya muyaye. Bakyayinza okuba batuufu mu ngeri eyo mwe bamanyidde yemabega kubanga nali era nze nagamba bayaye abo nze gola basibayita n'ekyo. Lwaki ogamba wali muyaye? Nali muyaye akkiriza kubanga ebikolwa byo bikwetera okubeera ng'oyingira mu kiti ky'abantu abo bayita abaki. Nali mu clubbings, nali munywa sigala, nanywa enjaga, nali amira, ebyo n'ebintu abasiba kubaki kubayaye. Nali muntu like Slay Queen. Nze sibera nko nanjala nga sinsiigi. No. Njala zange zabanga nsiigi. Nze sibera nko na nviri bweziti. Era we zabanga bweziti nga zibaamu akangwe. Enviri zange zabanga evansibe. Nalina obusobozi obuzisiba. Kati nakyuka mpozi n'akalala. Kende kala babiri kubanga gwo wanzijukiziza wanvumye nnyo bannaye nonangira nga bwe nvaakevu nfumuuka simanya nakala kalana byonna nabiwulidde era ninga omugwa bambi ne binsesa naye nkugamba bwenti oli mukyala munyirivu era nga bolabika naye nze akalinga akagwa bambi akakalakana mumbera bonna mondabira avaakevu nkyayinza okubanga mu maaso ga Katonda ndi wa muwendo nnyo okusinga gwe lwansonga nze bwe nakyuka bwe nalokoka nakyuka. Kati nekinetera okubanga natukuzibwa era nekumira mu butuukirivu. Kati gwe atalina Katonda ng'onyirira obigule ebbina ne hips oyambala engoye z'ebbeeyi nga nzo ndanga mwendi n'engoye no zenyambala yazinnangidde nti oba mbironda kasasiro biwero. Kati nkusinga kyensobola okugamba omuntu yenna ajoga ng'omuntu wa Mukama omuntu oyo nga alina Katonda asinga gwe avuga Benz oba Primo oba Hama oba asula mu kalina flats meka nga toyina Katonda tekyamaze mu maanyi kyayongedde kusula kitibwa kya Mukama era nze ndi musanyufu mu mbeera mondabira kuba siina wannuma ate nyimiddewo mu kituli ky'abalala okubayambako okuyimirira nabo nti mbasabire. Ate abanyirivu abeevuga nze omunaku ate nze gwe beesize nyimirire nabo nkole ki nga ne Yesu Kristo bwe yali. So kati Katonda okunsindikira mu mbeera eno gye mundabiddemu gye nvudde alina ensonga lwaki yalesa abagagga abeeru mwe mwerabira n'alonda nze ennyama y'amagomba. Yes. Tweyanze gatwabo mulungi nahiya mukomeza olunaku olwaleero naye nga bwolaba wano we waka wasibuka we waka waabwe so nsuubira osobola okulaba ennyumba yeeyo agambye muzeeyi yafanga akyazimba kansubire nti gwotugambye aliwa jjajjongeraku ebeere ng'eggwera ddala okutwaliza wamu emanju wano ndowooza olusuku olulaba nalwo weeruli osanga ne nahiya nadda newongera okutereeza buli kimu okutwaliza awamu so ndowooza nga bwolabawo weewo ewaaba nahiya gyasibuka oyo gwe mugamba naye nange neewuunyiza amaloboozi ge nawulidde naddala okuva eri babirye kubanga oyinza okubanga oli mutuufu ekifaananyi okubanga kyalabibwa naye ate ebigambo ebyakozeseddwa oli ayinza ogamba nti byayiseewo okutwaliza wamu obuwemu obwakozeseddwa mu katambi ako simanyi oba kisoboka naalibadde nsobola n'okukakola mu programu bakadaama banna abali eyo nabo ne bongera okuwulira ddala amaloboozi agakuvaamu ng'oyogera ebigambo ebyo kubanga ffe bwe tuba tukola programs zino mwattu tuba naffe twagala kufuna mazima twagala kufuna bwenkanya okutwaliza wamu naye wakitute bubi nnyo naye nga nahiya bwe yeetonze nti okozesa ekifaananyi kyo mwattu yeetonze olw'ekyo so ndowooza naawe ojja kubanga omusonyiwa weewaawo saagala kusukkawo awo nze njagala okubeebaza mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe Yugi Updates weewaawo ndowooza
ekyo si kibi okutwaliza wamu. Mwongere okutulaba ffe tubaleetera mazima gennyini. Mubeere bulungi, mweraba.